Abatuuze ku kyalo Gabula Kitimbo mu waadi ya Kasoyigo mu munisipaali y'e Kamuli bakeredde mu kyekango okusanga omukazi Erinansi babiri ow'emyaka 32 omutuuze ku kyalo Idome mu disitulikiti y'e Luuka ng'afiiridde mu loogi ya Savannah Pub and Accommodation. Bala yaifeni omwana omuwala afiirire akali okumanibwa amayina ge n'abakozi ba bbala eno abalumwikewo kale poliisi erikola omulimu gwayo. Okusinziira ku batuuze ono tamanyiddwa mu kitundu kyabwe wabula ng'aliko omusajja bwe bazze okwesanyusa. Tetumumanyi mu kitundu naye nga yazze n'omusajja n'afiira mu loogi. So munaife tukaali kumutegeera oba yaviirire oba kiki ekyamwise oba yayidye na bulwaire bwe oba yafiirire bwa ku mulimo situidi. Alina omuwala nga agwere ka bulawuzi ka white naka pinki kungulu. Abalabye ku mulambo gwe bagamba nti omukazi ono alabika nga abadde alina ekirwadde ekibadde kirudde nga kimukuba ebigwo wadde ng'abamu ekyamuviiriddeko okufa bakibuusabuusa. Omuwala ali kwenkovu wano ali oti musimbusimbuze mukubona ali oti agwa ensimbu abasaada twena twemulise omukazi gwoli kwenda sooka omulingirira afaanana atya. Kati abatuuze bawadde abasajja amagezi ku bakazi be beesanyusa nabo. Mwekuume omuntu gwe muliganayo mu loogi sooka ojja omukebeza oba naye nakibaire ki ate ringirira ng'omuntu gw'oli kwenda afaanana atya. Ojja n'okwagana ng'omuwala wambalala oba wa matuuga aye ng'ali eno abeka tusinge ng'agana bimugemaku. Bano bagamba guno si gwe mulundi ogusoose okufuna ekikangabwa eky'engeri eno. Wano ekiroba omuwala yali akafera mu loogi. Namusu wano ng'ogemye ku lw'ekyamatende omuwala yali akafera mu loogi. Wano saawa dino bwe tuli kwogera olwaleero luno omuwala afiirire mu loogi wano ku Savannah. Poliisi ekutte manaja wa loogi eno Joseph Takayuka agiyambeko mu kunoonyereza. Tukutera ne tuggalira manaja wa Savannah Guest House okutuyambako mu kunoonyereza ku nfa y'omuntu eyafiiridde mu guest house yaabwe. Omwogezi wa poliisi mu Busoga North Michael Kasaaja agamba nti okusinziira ku bye bakafunawo mu kunoonyereza ekifo kino kikyali kipya era nga kyatandikibwawo wiiki emu gye buvuddeko kyokka nga tebalina bwe bawandiika abantu bakikozesa ng'etteeka bwe riri. Era nga tebalina likodi yonna y'abantu be babadde basuza oba be basuza bonna ng'ate kyetaagisa kubanga bawandiisa buli omu asula mu guest house eyo. Omulambo guggiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro e Kamuli okwongera okwekebejjebwa.